kati ndeta kapya kati bano kano kana kawala kapya GERALD KIWEEWA agezaako okubanga nkwasaganya panliza gwe na tulaba ku Ground Media UG atugamba webale kubanga wa subscribinga era nga tegezaako munno notification button jenyige osobola okubanga every time we upload osobola okubanga otufuna ate gwe nawe tuwuliriza ku UG Sound Radio ekintu kimu kye tugamba agenda bugenzi ku www.ugsound.com osobola okubanga you keep on the trend na tugamba subscribinga osobola okubanga obeera omukwabo abasoka okumanya kyetulese. We are proudly sponsored by Arch Beauty Spa basangibwawo Kabowa nawe ne yetaaga okunyirira obulungi okulabika obulungi gowe no otegeka mbagayo bagamba oyagala kukolako nviri zonyirire babayise ba Arch Beauty Spa basangibwawo Kabowa tuliwa manyi kirungi nnyo omuntu okweyanjulira ne gyava wano we tuli kati Lungujja nenga gyenva ate gyensibuka Busoga Jinja nenga kati Lungujja wano tuli Lungujja kikyosinze okufuna mu production mikwano kati tewandize na bingi abantu bantegedde kati olaba wano etuli wano ndiwo n'abantu bangi babo balaba akataasa muzeiki wali yandera owulira otya muli eri nga abantu abakulera ate kati naawe otambulira mikono gyabwe njagala osooka obwe muzeeyi wange abuze ku bantu mu programu eno omukulu tusanisa okulaba ssebo nze nsanisa obalaba kubanze embeera wano omulabika muvudde wala kwebaza abantu bonna tumwebale kutuwagira kubanga mubawagira abaana bange abayise mu ngalo zange muba muwagira nze so musi babiri nyina bangi ate ngera nkyayongera nze ndi muzadde wa ggwanga ndi Kiweewa wa bonna taata jjajja kati ntatisa n'okufuuka jjajja tokyankalanya muzeeyi tukimanyi tayawukana na cupa ye sembiri wano okwata balina kyebampa bana bamanyi cupa wano abo bebamanyi ate abagukola si bebagunywa naye mbaagala nnyo kusooka nenkubiriza omwana yembadde ki simanyi olulimi badde mujja kunsenya olulimi bweruto bwe lwakola olina emitawaana gyalwo naye era kasita mugimanyi si nsonga nekyensinga okwagala abayimbi munoonye no yali mwagira omuvubuka ono bambi ekyokubiri ekyomukisa kyeyanyambyemu yavudde ate mu kukwata obukwasa ennyimba zokka nafuuka muyimbi ebyo binsanyusa bane ffe tetujja kubanga ffe tubayimbira ffekka nga tulinga essala z'abakatoliki ffe mu bukyali olubereberye bwekiri bannekaakano na bulijjo emirembe n'emirimu amina nga Kiweewa yeka nedda n'abalala balina okujja gwe mu nsi eno bwebato wayi muzeeyi katukole nziresa abayimbi bangi omuntu waba teyeyogeddeko nze simufaako naye kyensinga okwagala mubawagire nsaba obuwagizi kubanga ffe mutuwagidde tweyanziza naye n'emijiji emito gye tujja tuleeta bambi mugiwagire ate ekirala nebaza lutalo mu lwatu yebale kunderera mwana ono yebalire ddala ekyo nkimwebaza kubanga bino ate byensanze ye byeyamutikka ate nze si byeyava si byeyatandika nange amulinyisiza nnyo eddaala sebo mwami lutalo nkwebaza taata gyoli yona amiina ennene nze njagala mbabuulire kuno kuyimba tekuliiko lulimi nti ono wabula ekikulu kya byonna kukola ki kuyimba muleme okuyisamu amaaso abayimbi amanyi sebo ffe tubadde batuyitanga laba omudongo oyo naye mwana kino ekisanja kino nno biseera bino nze ndabanga ebyaffe kubanga nabaali batatutwalanga kikulu batandise abatuyisangamu amaaso batandise tutwalanga ekikulu olw'ensonga ffe kava tusobola okwogera ekigambo ensi nekiwulira okuva January paka December 3 kubanga ffe tujjira mu kategori yakunyumirwa kati sawa zino Kiweewa sobola okuteeka kuluyimba lyatandikirako baluyita abateesi ballo leka njikono njiteekemu akatungulu era munalwaddaki mukasweka sente noluteekamu nga lwa 1994 up to now nansanya okukozesa oluzungu ndi wa pisiri naye nekajira nekayitamu manyita eri mutamiva eyayitayokko sijaka ndisasoma siza kwewanya nasoma paka mu pisiri era ne ripoota njirina tewali mutawaana kakati abaana bano bagamba namunswa alya ku nswa jate nekirala empologoma enkadde teegera ku lunnya
kati nze nina okuleeta abavubuka abapya ne bayimba bwe bayimba ne bajja nze nzija bujja kugumiza kati kinkyaziza mu studio eno ey'omutabani ono Yared naye Yared kitegeeza ki abavubuka beetuma ebintu kati ono muna wali omusogo ono muna nenda mubona omusogo ono bano bo ne basoga erina lyange ni Zemel Grace oyimba ki nimba bandi and half band bandi nga bwe mpulire nze nampulire kati abaana bano bali mu kulikodinga wano tuli mu studio tuli ku so mubawagire mbasaba mubawagire wuliriza omanyi omuntu okugamba nti gundi oyo musezi tokkiriza nga ni musezi soko mala omusanga nga yeyambudde akunkumula egundi oliokuga ndi wayo alabika musezi oli bwagamba nti gundi wa kisiraani tokkirizanga kumugamba nti wali wa kisiraani wabula musange ng'olina omulwadde osange nga omulwadde afudde oga nti ho kyebayogera kituufu no kikirabanga naye abantu abamu bamanyi okusalaganya ebigambo ne bawayiriza abaana batu muwagire abaana bano kati omwana muwala mupya musoga ayimba muwagire enulaja Mzee nga tetunnakuta ndowooza Benfix ogenda tuwanjule bayimbi ki ab'enjawulo boolese kakati ate bino ebiseera kati ngoyali lyono wali agenda kuba mu studio ng'azirecording enyimba wano mu studio anti bino bya luzungu bagiyita music craft ate kali ande yes ande craft kakati enyimba tuzikwatira wano naye kirisinga kuno bino ebintu tubiteekamu sente nyingi bannange naye nolaba olinga akutta akagundi ka bibiri nagamba lojjamu jagala gundi mwana ebintu bino tubiteekamu sente nyingi mutuwagire ate naddala nsooka waliwo ekinnuma abantu b'ebusoga kino zemanyi nze ndi mulangire waffe Buganda nangira muyige okwagala abayimbi bammwe abantu b'ebusoga basinga obungi emyaka gyentebeddeyo bw'obanga ogenda kuyimba noga ndi bandeka nsooka omwana wa wana abayimbire mwana wawaka temubaagala mugamba ajje obwo bubeera butalaba nnyo okuleka muganda wonooza gw'otomanyi ku lusegere mukyawulanga mu kusosola okukuba kumanya musaayi gwonga nende bagatta yetabaganya ekyo kafeera yakibagamba mulina okusooka ne muwagira abantu bammwe ne mulyoka muwagira abaki abalala kinnuma nnyo kubanga nze nzize n'abaana neŋŋamba ndigenda kuyimbira gindi mu busoga neŋŋamba abaana bawala n'abalenzi abanayimba mujje mumpagire mutuwagire ne mubagoba ku stage nga mwagala kiweewa bannange munjagala neyanziza naye nange siza kuyimba omu omuti guba n'emirandira bwe gutaba na mirandira tegugwa bugwi olabye epapa lirigonda nnyo naye era nalyo lisimba emirandira gy'emisuwa gino gyolina ku mukono gwo egitambuza omusaayi kati ate ndeese kati ndeeta kapya kati kano kaana kawala kapya yes ngenda kale ebyemyaka tobibuuza ng'oyagala omanyi ng'oyagala ebikoone n'amavumu gamba mukazi nti nno maama ebyemyaka biveeko kwaka bogiraba era myaka mito njagala omupere mukagalo katono nnyo tulabo abantu balabo bonosobola okuyimba bane abalabi baffe ensanyusa obbalaba amannya agaimpitiwa Agicol esimu no erinnya eryange mpitibwa Agicol ng'era osobola odispelinga GIE newawuka space nowandikawo COLE bw'ogenda ku YouTube yange wonna oba ofuna music wange yenna nga bwali yes nga naye ndi muyimbi era nga ndi wano omwami GERALD KIWEEWA agezaako okuba nga nkwasaganya mu kintu kya music kino cause alina experience esingako eyange sijja muyita manager naye nga mbeereddewo muzadde yes akuzadde musical tuwe mukapeera mu luyimba lwe ngenda okukola oba lwe nnakola edda mbadde nsaba nyimbemu ku zirya ezange ze nasookerako nalwo lwange naye tetunnalumaliriza bajjaddu kati mbadde nsaba nkabayimbiremu kye nasookerako omukwano temubakuwalirira kono weka tokalinda kusabana
muntu mulagira okuyiya ennyimba ezize waliwo ebintu ebikwatagana kati nze olunaku lumu nakwataganako nenjiyo limba owange endabada nagenda kulyanga nenanduje nayakubiri endabada tekina mutawaana naye ebirowoozo biyinza okubyasinkana nenyimba owange mpala egudde balibuuzani ate netwalo naye nafulumyani akabiina bekakomebwa tubikolaki ezo tebiziba nsonga twali tulabaganye oluusi katonda kireeta ebirowoozo nibanga bikwatagana bwe tuba twebase emyoyo gyaffe gisinkana n'abantu abalala b'enjawulo naffe tuli bayiiya tuli bayimbi ennyimba ezaffe ez'obwannannyini ekintu ekitali kavuganyizibwa omuzungu kyayita intellectual productivity